It's alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango tudisa obali kwekumira ku UG Updates TV era ng'okola kyamaanyi nnyo. Parliament ekutte omuliro, security eyiiriddwa ku makubo ne ku Parliament wennyini. Obutaawukanako nga luli mu first hearing we badeployinga heavy security ne leero ke kaze ke kamu ke bakoze ak'okudeployinga heavy security ku Parliament. Naye ng'ensonga ki? Ensonga nga beeraliikirira nti abatuuze bandivaayo ne beekalakaasa ne balumbagana Parliament ku tteeka eryagala obbayisibwa ba civilian. Balaba ng'ensonga enyigiriza bo nga bannansi nga bannayuganda eggwanga lyagala litambuzibwe ku masholo. Nakugambye nti n'olunaku olwaleero Parliament weetula okuddamu okukola oluwulira tuyita second hearing ku tteeka lino erya UPDF Amendment Bill okubanga liyisibwa aba civilian basobole okubanga batwalibwa mu kooti za maje okubanga bawosezibwa. Kakati Parliament olwaleero yakwata muliro era suubirayo akajagalero ku Parliament. Suubirayo eŋŋuumi ku lw'ensonga nti nno ababaka abali ku ludda olw'opposition saako ne bali abali ku ludda olwa gavumenti abawagira ensonga eno waliwo okusikaŋŋana omuguwa, waliwo obutakkiriziganya ku bintu bino ebigenda maaso. Ate kyempuliddeko reforms ezikoleddwa zikontanye kati simanyi kino wekigenda kuggwera. Wabula embeera yo ekyali ya bunkenke era nga n'ababaka bagenze mu Parliament naye nga nabo beeraliikirivu. Tebamanyi kino ng'eki gye kigenda kuggwamu, tebamanyi ng'eki gye bagenda kuhandolingamu nsonga eno. Issue eno tebamanyi ng'eki gye bagenda gikwasaganyaamu. Kati awo nno we wali obuzibu. Oli ku UG Updates TV ko sinzo bango otuuliriza gwatana twengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeerenga otwegattako. Abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu US, UK, abali mu Jordan, abali Qatar, abali Canada, abali mu Asia, abali mu South Africa namwe ku mulwane Kenya mbalamusizaako nnyo. Manyi mubeera ku UG Updates TV. Waliwo ababeera ku nsalo mu nsalo za board eyo mutera okusindika message zammwe nammwe mbalaba comment zammwe zituuka. Abali mu DRC Congo nammwe mbalaba mubeerako comments zammwe zituuka. Mwebale kwekumira ku mayengo gano. Kakati nno gwe mukwano gwange nze naawe tulina ebbanja ddene ery'okubanga tuyimirirawo okusobola okulaba ng'etteeka lino teriyisibwa at least etteeka lino Lumbuye eggulo we yabadde abatangaaza yabagambye nti nno singa abaka bano beediimye okubanga tebayingidde Parliament naye bandiyisizza etteeka lino gye bujjako bandibadde basobola okukola apiru mu kooti nti tebaaliwo etteeka lino nga liyisibwa kubanga byebagaye Mwami Museveni asigazzaako eminaku mbali zokka zokka okubanga yabulira ensi eno. Kitegeeza buli kimu kijja kukyuka oba okitegeera. Naye kakati eggulo abaka baatudde ne bateeseganya ki kibayinza okukola nabo basajja battu basaasira. Kati gwe bakole ki? Abasajja babakubisa mu nnamba ate mu Parliament balonda numbers. Kitegeeza naye bataakiike mu numbers bagenda bakuyisa basobole okubanga balonda etteeka lino era liyisibwe. Njagala nkutegeeze nti n'ebiseera ebisinga etteeka ligenda okuleetebwa ku mmeeza liba lyayisibwa dda ne gavumenti ng'era mu buli mbeera lyonna terisobola kugaana. Gwe njagala otwala ekyokulabirako ng'etteeka ery'emmwanyi Coffee Bill we yali eyisibwa olowooza yawa omuntu n'omu omwaganya okubanga beerowooza era kyaddaaki baagiyisa nga ebali bakyagala. Kitegeeza buli tteeka Parliament ddala bano abadde olw'opposition mwandibadde temala nabudde nakunona ssente za musolo nga mutula mu bills nga zino olw'ensonga nti n'olwedde baba bagenda ziyisa ng'olwedde era buli tteeka what come May balina ogiyisa baba baasazeewo. Kale badde okutwalanya ababaka ba Parliament bo bateeseganya banoonya decision at the end of it nga decisions ez'abamemba ba Parliament abateeseza tezigenda twalibwa nga batatwala decision zaabwe already baba deciding zedda nga bakoze decisions waki baba bagenda maaso n'okutukooya ensonga ng'eyo oba okiraba. Kakati ababaka bagenda kubanga batuula newankubadde eggulo baatudde nga banoonya ekyokusalawo ku tteeka lino kibayinza okukola kyababuze, ekituufu kyababuze nga bagamba ne bataakiike lino yisibwe nebakiika
balina okufuba okulaba ng'era babanyigiriza paka etteeka lino bwe linaayisibwa. Beebuuza olowooza bakole ki? Olowooza ki kisaanidde okukolebwa ggwe omukwano gwange aleeyampuliriza? Jjukira nti nno netteeka eriyisibwa gwe yenna omutuuze ali eyo munnansi civilian n'onooba omusango, kubanga tulaba bangi abatwalibwa mu makomera mu kooti nga tebalina misango, ng'abakutte bukwasi, nga bali idle. Kaakati gulowooze banaabaweeredde omwagaanya etteeka lino linaayisibwa, buli musango gunaakwatibwako nga kwekuusaako ne banaabakuteebereza bajja kuba bakutwala mu military court bakuwozese. Oba okitegeera, baba bakutwala mu military court, ate naddala bano agenda okukwatibwa nga beenyigidde ebyobufuzi, abo mbasaasidde. Mwe abagenda okukwatibwa nti no muli ku ludda olw'opposition muwagira opposition, etteeka lino lyammwe. Mwe aba National Unity Platform abambala yunifoomu y'ekibiina Red Beret, etteeka lino lyammwe. Temulowooza nti no balina abalabe balireetedde. Gwe waakalaba military bameka bawozesa mu kooti zaabwe, kitegeeza balikoledde munnansi, gwagenda obonaabona n'etteeka, gwagenda odyetikka. Wetubagamba nti no twagala enkyukakyuka mu ggwanga sisitimu ekyuke, temukkiriza. Naye ggwe ne wabaayo n'omubaka n'omu ku ludda olwa gavumenti, babaka aba NRM, kyogera bonna kino ekintu bakitunuulidde balaba nti no kituufu kisaanidde okukolebwa. Gwani gwe walabye yavuddeyo awanisa omukono ng'agaanye ng'ayimiridde ku bigere bye, okuggyako okubanga ssente enguze ekyojja mu miro kyekiri mu bbawaga okulaba nga bapika bbiiru eno. Speed kwetambulira, engeri pressure gye bali pressurizingamu okubanga liyisibwa, ebyo byonna byogera ku kweraliikiriza munnansi. Ssente z'omubi bw'omusolo ze ziri mu kwonoonebwa nga zifujjirirwa olw'okuyisa bbiiru zinga zino, olw'okuba balina bye baagala okuyisaawo n'okuprotectinga, okubanga obukulembeze baagala bufuula bwansikirano. Y'ensonga enkulu eri mu kino obadde tunakitegeera, obukulembeze baagala bufuula bwansikirano. Era UPDF amendment bill egenda kuba nga protectinga just Muhoozi Kayino Lugaba okubanga asikira entebe y'obukulembeze era gwe bali mu kuteekateeka. Gwe olina endowooza esikkaawo, gweosobola okujja mu comment section n'otutangaaza, nefe okusinziira ebintu nga tubiraba weebityo we tubiraba. Kutegeeza nti nno oli muwuliriza mulungi era oli ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuwuliriza, gwe atanatweyungako kusaba kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Tugenda kuba nga twolekera parliament tulabe ebiki ebigenda genda mu maaso, katulabe oba tunasobola okuba nga tufunira ddala information ka video yennyini tu streaming alive, tulabe oba tunasobola okuba nga tubaweereza. Mbagala nnyo, mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.